Okusaba okujjukira olunaku Bikira Maria lweyatwalibwa mu ggulu kutandise na kusimba nnyiriri ng'omutambizi omukulu abadde Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga yambibwako Reverend Father Joseph Sebunya. Ssabasumba abuulidde abalamazi obulungi obuli mu muntu okubeera ne nnyina n'abatalina nabo amagezi okwekwatamu Bikira Maria. Katonda ayagala okutukakasa nnyaffe Bikira Maria gy'ali ng'alabikira abantu abatongozebwa. Alifa abalina bamaama abalungi abatulabiridde abatukuzizza abatubuuliridde ku maama w'oyo waakoma kubisaamu emirundi 10 ye Bikira Maria. Yeebazizza abalamazi olw'obujulizi bwe balina ku kifo ky'Ekiwamirembe ekya Maama Maria olw'ebirungi bye bafuniddeyo. Abamu nga balina kulongoosebwa obulongoosebwa mu malwaliro okusobola okuzaala abaana naye ne bayita erinnyaffe Bikira Maria n'abakolaki n'abakolera ekyewuunyo. Yeebale nnyo, yeebale ddala. Abatabadde na mirimu ne bagisaba nabo ntuuku tubeebaza. Avumiridde abakristu abagattibwa mu bufumbo obutukuvu ate ne batyobola ekitiibwa kyabwe omuli n'abenyigira mu bikolwa ebyokulwana. Bwe muba mutuyita okubagatta essaawa mujjukira bulungi eribeerawo n'ensi ekuŋŋaana ye nno lwose tulaba ku TV bannange nga kino kiyitirivu naye ate ne mudda ku bbali ne mukubagana emiggo bannange bwe bufumbo obwo nga mpita erinnyaffe Bikira Maria atwagaliza ffe ffenna okulaba nti tudda ku mulamu ogw'emirembe tubeere nga tusonyiwagana tuyambagane ate tubeere nga tuva mu nsobi ezo. Oluvannyuma abalamazi batonedde bannaddiini ebirabo era nga Ssabasumba atongoza ne pulaani y'ekiggwa ekigenda okuzimbibwa Ekiwamirembe nga kyakutuuza abantu abawerera ddala 2,000. Katikkiro Charles Peter Mayiga yeebazizza bannaddiini olw'okulembera misa n'ategeeza nti nabo bayambiddwa nnyo Maria emirimu gye bakola wabula n'asaba abakristu okwongera okubasabira ebikolwa ebyo ebiriba okukoma. Abantu battibwa mu ngeri y'okusaagasaaga temwabalabye abaaluwa luli baabatta bugiri abakazi bakyabakwata oba abanyoza basaddaako abantu mumwe tebaliimu naye temwalabye ku TV oli alina emirambo 6 mu nju. Obubonero obwo bweraliikiriza. Nga misa tennatandika abalamazi basimattuse okufiira mu kabenje emmotoka y'ekika kya takisi namba AY 834 erese abalamazi bweremeredde omugoba waayo neerinda eggulu ekigwo. Dereva waayo alwanye bwezingirire okulaba nga tutomera abantu era nga abalamazi basobodde okuyambako mu kujejjawo. Yesu Maria, Yesu, thank you Jesus, thank you Jesus. Ronald Kakoza yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.